nanga bakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulaga okole ki ddayo onoonya omwana wo siwonanga ekyaki ekyomusulo ogwali omusulo kati go masira kati bwenzija sina wensula sula wamange amaka yagatwala yekateeka mutabani wo embeera tempisiza bulungi n'akatono. Nkwaniriza nnyo omulungi atulaba Delta TV programu ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali okugikutuusaako. Olunaku olwaleero ndowooza biyinza obutayawukana nnyo naye ebintu ebirimu abaana mbozi zirimu abaana mwalimu zirabyeko wano abantu abanoonya abazadde baabwe mwalimu balabyeko n'ebifaanaganako ng'ebyo naye ensangi zino kiyitiridde nnyo okuba nti abazadde banoonya bataata b'abaana baabwe nga tebabalaba ng'oggyeko kyokuba nti abakyala banoonya bataata b'abaana bano wabula nga ne gye bazaala bataata b'abaana bano abakyala bano eno babeera tebamanyiiyo nekisangibwa okuba nti bamaama bano balina abaana nga in case waliwo kyonna ekiyinza okuba nga kigenze maaso abeera talina watandikira. Bibuuzo bibeera bingi era netwebuuza nti bataata ddala buvunaanyizibwa kyobwe bwe mubeera mulaze eri abakyala be muzaalamu abaana bano. Kwaniriza nnyo eprogramu y'olunaku olwaleero tusinzidde wanene Nansana era nga tuzze okulaba mukyala ayitibwa Nabwami ng'agenda kuba atubuuzaako ate then atubuulire ddala ensonga lwaki ali mu programu ebintu bizibu. Kwaniriza nnyabo. Amannya gange mbaaniriza mbabuuzaako abantu bonna abali eyo bannayuganda nnyabo mpise mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye mbadde neekwasa Mukama okuva enafuna olutolo omwana ono ne muzaala bannongosa bulongoosa zize nkwetawo omwana ono essimu nga musaba obuyambi annyambe nga mbuzaabuza ne ŋŋendako eyo mu bitongole ekyo kyabata 116 naye n'alimba talina kye yannyamba wadde okunnyongerako wadde okunkwasizaako omwana nenvaayo ne ŋŋenda ku poliisi era n'abamuyita teyalabika n'agaana okunnyamba. Omwana ono zze ntoba naye mu mbeera oluusi kweyiya akasente kabuze bazadde bange nga obalaba wali nabo embeera si nnungi bwentyo wenze ntoba n'omwana ono. Okay. Otutute speed nnyo njagala omuntu atulabe atutegeere bulungi wabula kyensaba omuntu yenna kuba nyina ekifaananyi omuntu yenna amanyi omwami ono bambi nsaba ng'oli Munnayuganda nga gyonna gy'oli ng'omumanyi bambi tusaba mutuyambe omwana atamanyi kika kye sina muntu we wadde n'omu bwe mmanyi kuba nagezaako musembeza jjalaba omwana andaga abantu be yagaana omuntu yenna ng'oli Munnayuganda nkusaba yonna gy'oli ng'omanyi omwami ono ye taata w'ono omwana yonna gy'ali ng'omumanyi tusaba otuyambe. No taata yani taata omwana yani amanya ye Kafeero gy'ogenda Kafeero gy'ogenda si gy'agenda amanya yagagatta ago ery'enkima n'ery'ente era geyamba kafe oba ery'ejjajjaawe Okay, nsaba tutandike mpola. Osanga otya omwami ono Kafeero gy'agenda? Namusanga nali nkolerayo ku masitoowa yali 2 gye namusanga ng'era mulaba ng'omuntu wa bulijjo ng'era mulaba muntu waki wa buvunaanyizibwa ne tandika okwagalana naŋŋamba ngenda kulaga ewaffe ebiki we nafunira olubuto nagenda okuddamu mukubira simu nga tazikwata olumu akwata olumu takwata nemugamba nno munnange nno ndi lubuto jangu ompa obuyambi n'agaana nentoba n'olubuto lw'omwana ate nalwala nnyo nenkomayo nenkuza olubuto neŋŋamba sijja kola ki sina kyakola kaŋŋume ng'omukazi bwakola ki kuba omwana gwe nnyina mu bulamu ono yeka gwe nina neŋŋuma nenkuza olubuto sawa y'okuzaala bwe yatuuka
okuzaala ne kugaana ne bannongose e Kawempe. Mwaka ki ogwo? 2023. 2023. Ne bannongose e Kawempe nenkomawo wano akaneera ng'embeera si ya mulembe. Akumanyi yakuwaata kumanyi bw'otyo. Ntandika okukola nga mpezizza emyezi 6 nga maze ozaala omwana kuyiiya kunoonya kyakulya mata biki bwentyo. So ogambe before alikola ku masitoo wali okola mulimu ki? Nali ntambuza caayi n'amandazi ne chapati. Caayi ono wa 5 wa 10 wa mukalu wa 5 wa 10 ebiseera sukali yali yalinya nga tumutunda 10. Caayi mukalu nga wa 10 nga wa 10 mata. Ana situndda mata nga ntunda caayi mukalu na chapati n'amandazi nga byentunda. By then kitegeeza wamusupplyinga hoko kacaayi? Yamunywako. Okay, yanywa kacaayi. Nawe nakulaba ng'ote okuba oyinza okukola oyinza okuba n'abakyala ab'obuvunaanyizibwa. Nali nkola naye ssente zonna zaggwawo. Zaggwawo kati ndi awo noonya entandikwa nyina ebintu byange mu nju ebyokukola naye siina kapito siina za kifo ndi awo. Ebyaki ebifumba caayi? Bikola byonna mbiyina wabulezi binika biki masigiri bikopo byonna bye nali nkozesa byonna mbiyina naye ekifo sente z'ekifo oluusi owakabuyiya omwana n'alwala olina omutwala mu ddwaliro oba wakabuyiya alina okulya kitegeera. Olwo ebifo nga mubipangisa ssente mmeka? Ebifo twabipangisanga 8,000. Ekifo? 8. Ng'oyiyizaawo ng'olina kontayina nga yiyo. Kontayina kikyo tegeeza? Buno obukontayina buno bakoleramu wekabanga kako olwo akupangisa 8,000. Akwa space notekawo kontayina ku 8,000 bwe basiiyo we baya 15. Naye masitoo bakyateekangawo kontayina? Ebifo mu ebiri emabega awo bateeka. Emabega. So wobuyiiya omwana bw'alwala bw'obujjamu? Bw'obujjawo bw'obufa bwe butyo obufiiramu oluusi biganye bw'otyo. Embeera bw'etyo. Bw'ofuna olubuto omwami ono omwadde amawulire nti munange nafunye olubuto, mugamba anafunye olubuto yaŋŋamba kale ngenda kujja nkwetere ssente nkwetere obuyambi yakuba mu kwogera teyayitawadde 10 nenkuza olubuto mu mbeera teyalabikako nemugamba naye jangu nno otuweereze ssente ku ssimu nno tutwalege tukwaki engeri gye tuyiyizamu omwana obugoye bw'eddwaliro teyaleeta n'asirikira eyo nange nengamba naye ebinsobedde nebinsobera nebimpitirirako nensigala kulinda lunaku lwendikola ki lwendisumulukuka olwotukola tukola osumulukuka banagenda ali kunaki okuzaala nebigaana paka mu ambulance paka Kawempe ne bannongoosa teyalabika namukubira essimu nga bannongooseza yagaana teyalabikako. Kati ono bwe wamutwalira nkacaayi ye yalinga akola mulimu ki? Yaŋŋamba wa magye. Yaŋŋamba wa magye. Ono kati awo wamusanga wali omulekedde kacaayi yali atudde butuuzi nga aze kunywa kacaayi yali alina banne bazze okulaba? Yali eraze mu kitundu ng'abantu bajja mu bitundu ng'abeeramu n'agenda naye ebiseera ebisinga yali abeeranga Wakiso nga gy'ava n'akola ki? Ngamba awo nnyini gwe wamusanganga ng'alaga nti ali ku ki alina gwazze okulaba waliwo bizinesi eyali ekolebwa kyali ki? Baali bazze mu kitundu era nga wabaga nti bazze mu kitundu okukuuma biki bino yalina engatto ng'alina n'engoye ng'ayambadde bulungi yazirina uniform y'amagye. Abamagye balina n'emijino emize egifaanana bwe kiti. Sometimes olowooza nti bantu babuvunaanyizibwa si byangu kikituufu. So there and then tawaddamu muwuliza? Tasaddangamu muwuliza n'ekyo kifaananyi okifuna era twamala kumulimbalimba nnyo tumugamba kati omwana agenda omulaba tuweze ku bifaananyi naffe ne tumusindikira ebyomwana kwe kufuna ku kifaananyi kye. Ng'obisindikawo olwo? Ku WhatsApp number. Kati kino ne mukijja ku gundi? Ku simu. Ne bakyozaamu? Tukyozaamu. Nobeera ng'okyaga omwana nti ono ye taata? Taata kuba yalinga alwala buli ssaawa ng'alwala kasiva mu ddwaliro buli kugirako bwe kuti kulwala buli kugirako bwe kuti kulwala naye nga mulaga kino ekifaananyi ng'abeera bulungi. Kati ogambe yateranga okubeera kungako ne Wakiso. Kati Wakiso yo nga waliyo ki? Nkale nga gy'asinga okutambuliza emirimu oluusi bino ebyagundi ebyo ebyomwoga
ng'agenda eyo ng'avaayo bityo naye ate abali mu bintu by'emyoga n'abeera nga tasobola kulabira mwana oba musajja mufumbo ng'ali eyo naye alwana atalozeza famire ndala wandibadde ng'ali mufumbo nze saagala tekigaana kulabira musaayi gwe kuba nze siina buzibu naye saayomba naye siina kyenamutuusako nti kyabulabe omwana talina musango bw'aba mufumbo ng'alina gy'ali alabirira omwana siina buzibu naye kitegeeza oyagala sente zirabirira mwana toyagala muntu alabirira omwana kuba yasijja mwana njagala buyambi bwa mwana tate wagamba nti ayagala kubeera naawe njagala mwana sapooti ya mwana kubanga ku kyeyandagako teyampisa bulungi okuba nti takulabirira ng'oli lubuto kyakumalamu amaanyi kyamalamu amaanyi kuba si kintu kyenali musuubiramu walaba nga musajja wabuvunanyizibwa buli kimu akisobola ninganga namumanyi oba gundi enimbi obulimbi simanyi naye muyinza okubeera nemulabyeko kifaananyi wakikute bulungi fiki omwami Kafeero gyagenda onoonyezebwa omukyala Nabwami muyina omwana oba oyina omusaayi gwo gwewaleka emabega oba eguli wano oyinza okuba tewaguleka amabega naye wafuna omwana sayidi eno ate nga buli kimu kimanyi bulungi so tukola na gyoli oba omuntu yenna amanyi ku mwami ono Kafeero osobola okuba nga otwa amawulire aveeyo munange abeere nga ate alabirira omwana kuva 2023 up to date embeera ebadde etambula etya embeera mbaddewo naye nga njiya mbadde nyina byensiika nga ebyokulya sista wange ali wali n'antundirako bitundira wawano Kaleerwe kyekicepere pai ambadde ndowooza zino babiyita batya waliwo ebintu byendaba biri awo bwebityo bityo byebyo kati why all lwaki Kaleerwe anti gye bakolera wano comping basiika ne bagenda ku makya ye Kaleerwe manyiyo okay so kyali nti no eri bagula nnyo okusinga wano tebitambula ennaku zino sente ntono oteekamu bye bigaana kyalukumi kimu kyalukumi naye olusi oteekamu nezivaamu nelusi nezigaana olusi nofunayo ezigulira omwana amata kimu kyalukumi kitegeeza biba binene fiiki kubanga ngolaika obiri ebicepe oyo yabirya so kati obadde okozesa sente meka badde ekozesanga gumu kitundu naye kati ennaku zino ebintu bitambula kitono oluusi n'onyigiriza n'okolayo oluusi eby'omutwalo bw'otyo oluusi bw'otyo mpola mpola n'ozzaamu era sijjuka ebintu bya bbeeyi ebintu biri waggulu bwebityo ebitawa kati ng'oteekamu gumu ekitundu ng'ofunako mmeka oyinza oteekamu gumu ekitundu n'okola leero oluusi n'ofunako 2,000 buto aba asigaddewo enkya n'ogiya n'olyoka ofunako ekiwera nga 5 bw'otyo olina okulabirirako omwana oguleka amata sabuuni okwoza engoye olumu bikulemeredde bwebityo zino mboozi za bulijjo kyanyumyako olunaku olwaleero osobola okuba nga nawe kyoyitamu eyo wabula goyinza okuba totunda bicepere naye nga nawe ekyokola kiyinza okuba kigwa mu ttuluba lyerimu nga kyakola ki kyagezako okunyonyola ate oba oli awo n'okubeera ate obubi ennyo okusinga ono lubeerera tugamba nti munaye togwamu ssuubi ebiseera ebisinga abantu bafuna ebizibu tebayagala kwogera batya okwogera kubanga bw'obawuliriza sayidi emu basobola okuba abatuufu kubanga bagamba bwe banyumya abantu oluusi babasunga busunzi n'avaawo nga talina kwegamba kyakoze ki kyafunye naye ate abalala ne bagamba at least oyogera omuntu n'abaako kyakugamba oba oli awo essuubi nerikola ki neriddamu kati bino byobadde okola oba byobadde olimu ebyo bicepere tugambe nti chai still yasinga
yayinza okuba nga yakola okusinga bino. Anti kati bw'oba ofumba kyayo tundirako ebyokulya olunaku oba oyiyiza n'okola kuva ku makya paka lwaggulu osobola okukolayo emitwalo gyo nga 6. Oba oyiiya n'okozesaako oba 3 n'oyiiyako ez'ekifo ezirabirira omwana. Naye kati bw'obeera nga tolina wooteredde wookolera. Kiseza kyayi yasinga then okuba nti so because njega tutunulire kino ono tumunoonya kubanga olina okutegeera ekika ky'omwana agala kumanya abantu be wa siina gwe mmanyi ne bw'aba afunye obuzibu siina wentandikira byansobera ddala ngere binsobera nengulukuta n'omutwe nempulya ng'omutwe gunzitowa tokajjamu kano kakati bwe mwanyumyanga like tewaliwo oba muganda we oba aniwe nekuba nange namukubirawo ku ssimu ne mugamba wagaana okujja siina muntu ogwemmanyiyo wadde n'omu siina gwe kwentandikira kati nze ŋŋumire kwani siina we ŋŋumidde nange binsobedde tingenda kujja n'atulimba mu Desemba omwaka oguwedde nti agenda kujja twamulya teyalabikako teyajja nange nenga kati banaye nkoze nja ntula ku TV ekiro bitole tumbula mba ntudde ku TV nenkulaba nenga kati awonoza kati naye kankole kino kyempulira mu mutima kyekinanyamba okuzuula abantu b'omwana. Okay, kasibe kino mumutegedde bulungi ekyo kyakozeko kyasobodde naye nga twetaaga okulaba ekika tuzuule ekika ky'omwana ono abeere mugumu nti omwami ono ne bwagaana okuba nti awo omwana ono obuyambi mukyala nasalawo nti baneekaleka neeyiye ebyange naye ng'akimanyi ti omwana ono bamuzaala wali oba muntegeera bangi nnyo abali abalina abaana nga temumanyi omwana tagenda nako okukika ki temumanyi omwana ne wakera oba bintu bya nnaku tomanyiyo oba tuli mu ssanyu sitiro nga wabe nga tukola ki nga tomanyiyo so kyaliko so kali ku kika kyako bakito bwe kyandibadde nga muzeeyi bwagambye so bye bino ebintu bye tubagamba temumusalira musango kugamba nti lwaki yasalawako mu olubuto nga tamanyi tata omwana ono gye bakola ki gye bamuzaala ffenna bwe tutyo bwe twali oba bwe tutyo bwe twasooka naye kati kyaliko ndowooza kyekituufu tumuyambeko okusobola okulaba ng'azuula taata ono then amanye munange ekika ky'omwana bingi bibaddewo tulina story emu ey'omukyala ey'okubayita naye olutalo lukyaliwo taata ye yalabika naye tamanyi nti oba ava wano awulira buwulizi oba wali naye ate taata tayagala kuba mwana buyambi mulanga eri abataata mwenna okuvaayo okusobola okulaba nga mubeera n'abaana bammwe mu ngeri emu oba endala mulabirire abaana ekyo ekitono ky'oba osobodde ky'oba obawa ffe abazadde abakyala tetugamwe basajja tusobolera ddala singa mukama abeera mukwatiddeko aba asobola ddala okulabira omwana n'atakunoonya nakunoonya naye embeera bwezitowa mutuufu ebekoze ki eba ezitoye nze ngamba kakatono kooba ofunye naye nagatizako akatono kafuna musobola okukuza omwana bulungi nga tewali anenya munne mu ngeri emu oba ki oba endala kale nabyo nga bw'obiwulidde oba nga bwe tubadde tubyogera eri omuntu yenna bintu mboozi zino ziba za bulijjo naye era kisigala eri ggwe gw'aba alabye okirabye otya kiki kyoyinza okugamba omuntu ku mbeera efaanaganako nga eno olwakadde tugendagendako mukumulamu bwe tudda tugenda kutandikirawo wennyini naye nga tugamba nti omuntu gwe twogerako gy'ali si mufu essimu kweziri tugezaako okuba nti tumukubirako then tuwulire ate ye kiki kyayogera ku nsonga eno katuwumulemu tovaako nanga bakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulaga okole ki ddayo noonya omwana wo siwonanga ekyaki ekyomusulo ogwali omusulo kati go masira kati bwenzija sina wensula sula wammange amaka yagatwala yekateekamu mutabani we embeera tempisiza bulungi n'akatono